Ye munnange Ray P mukyala bindeeba mukyala kokutero wamatimba de wamata kyali mukyala kokutero kati yazizaawo ya Nakitto bamutute dda mukwano ye bindeeba olwamusudde abadde bamulokera babadde bayitirivu nga tugenda okulaba mu maaso awo ate ye Ssemwandu bannange Charles yakikoze omufumu naye banaye Asia tamulize na kumana ku bbiri mutaka nga yafunyidde omukyala naye era mugenda balaba maaso awo omukwano yefunyidde King Shiba bannange ate amawulire aginaka agali mama wa Misa akisima kula afudde bambi avudde mu bbanga awo weswe n'afa bannange nabyo bibi ku sayidi ezeeyo naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi mukwano gwe tegwekweka newe mubiteeka mu nkukutu mutya era kimaane kyerula Bruno K kyaddaaki amaze n'ayatulira Faridah Nakazibwe nti nkwagala nga mugendo biraba mu kavidiyo awo bannange olimwa naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe bambi mbasaba vidiyo mugimpeereka like era nsaba mukwano gwe wenna ate nakusubscribe nga ku Buyinza Social News timukwano subscribinga era ngende mu notification bell oleme kusuwanga Buyinza Social News kyonna kyaba agendanga okuteeka ngayo oba onyize mu notification bell ate era singa mulayikinga video zino ne zitambula ate mbange nafuna amaanyi ate agabawo updates endala bannayo gwe wenna omutaaga kurangira business ono ku screen nteekawo enamba ya WhatsApp tokuba ate nawo nga tokyogerako n'olwekyo kanga kutuuseko mu bujjuvu anti mukyala bindeeba bamutute dda bannange Gomunango omukwano gulaba edduka Bruno K amaze n'akubira Faridah Nakazibwe akayimba namugamba mukwano ekimala kimanze nkoye ebintu bya privacy kati obituusa ekintu kiteeke mu public bannange jjukira bulijjo badde bajja beegaana naye omukwano gulina enninnya gye gukulinnyamu kugamba weekanga okoze ekintu ekitakoleka era munnange amaze n'amuteekayo n'agamba ono yewange era mukwano ye kyamazi kyakoze kyawedde era munne abadde yeepikira Faridah Nakazibwe oba abadde yeepikira Bruno K mukwano temutawaana kuba so batera kuwano kayimba olw'ensonga za copyright mbuba mutute dda bamutute dda mukwano Ray P Nakitto anti nange ekikulu nkyerabira akabindeeba manyi kati twafunye erinnya eddala Nakitto mukwano bamutute dda nga mugenda olaba mu kavidiyo awo mu maaso naye nga sinaba kubanga mbateerako kavidiyo mukwano gwe kyolina omanya ekkumi terukyawo omwe yesi bamusabula sayidi zeno n'ezeeri we bamwambusa we bamukkiriza we bamuserengesa bannaye naye munnange abantu bamwagala era munnaye twali tuli awo ate nga temamukubako surprise y'ekifaananyi bamukubako ka surprise ako nga wolaba wamma nga kuliko ne maama we bannange asanyusa ebitya asanyusa obusanyuka naye nga maaso awo waliwo gaaya amwepikira agamba mukwano nze bino oba maama we yagamba nti we mama nze awo oba olina bikizi mukwano tebindya wendya okugumira byonna bannange kugamba ye bindeeba olwasudde abalina obwangu bo ne balonderawo ate byebiri sayidi ezeeyo ate ye munnange Ssemwandu ye kyatukoze bannange simanyi na kumanya kyalise bannange otukoze ki kino bannange n'omufuta tannaba na kumala yadde wiiki mu ttaka nga gwe wabakaganyidda na mukyala ye bannange ye njogera naki naye kulumbe wennyini nga n'omufa akyali kungulu nga tebannamuteeka mu ttaka nga tebannaba kumuziika era olwedde wali wafunyidda kimmami naye bannange kyayise naye weewummuzeeko bannaye Ssemwandu kati wulira kati abamu bagenda kugamba mbu woofiirwa tosula ku malaalo yes tosula ku malaalo naye maama ati nsiko yayibadde agumiikirizawo kale tugambe ng'omwaka kalinga emyaka 2 okitegeera ng'akyali mu kkungubagira kwa mukyala we naye maama ye ebintu ye omulimu yagutandikirawo kugamba yagulagirawo ng'alinga agamba nti ye omukyala oba yali teyamusiima oba baali balinamu obutakkaanya n'omukyala ne maama nankubadde mwali mulinamu obutakkaanya naye era kugamba ye mukwano yeefunidde ekimyula ye bo balaba laavu kyebakola mukwano ebalooze ebazeene ebazeerya nti obalaba obuseko obuyi ebukiisi bannange kugamba kye bateekoze oleka kambateereko ka vidiyo manyi muyinza ga munnange Buyinza Social News opoloka omugambo bannange sagala kupoloka omugambo nammwe njagala mube nga mukyerabirako bannaayo kuba kyo kino manyi bagamba emboozi ennyumize ekussa mawuuno kati nammwe njagala mwerabireko bannange King Shiba naye mwami Charles oba Ssemwandu bannange kyemutukola nkoko bwana ne maaso awo mbasuubiza akatambi ka Ray P akaggaaya amwepikira luno si lwako sinnaba wa vidiyo ya Ray P Precious Remi nga kwotadde ne ya Nakitto manyi katakyali bindeeba ate kansooke mbayogana amawulire agennaku ge tulinawo munnaye amawulire agali omama wa Misa Kipapa afudde awo ku ssaawa zibadde nga 9 ez'ekawungeezi awo 9 ku 10 munnaye zaakutukiddeko naye ebyokuzika byonna ebyentambula byonna ebinaba bituuseewo ngenda kuba mbibaletera no ku Buyinza Social News byakuziika abagenda muziika wagenda kuba mbibaletera naye nga mambi mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era muwe ekiwummulo eky'emirembe bannange zokyo ennaku zino zi
IP tezikyagwa bantu kumwa abantu bafa so munaye mukama abakukeseza ng'okyali mulamu banaye fukamira omwebaze kuba by'ennaku zino enda kuchimula. You guys, I love. I can't wait to see. Oh my god. Did I size cheap? A1. A1? Yeah. So this is A1. Yeah. This is very big. Yeah. My god. This is going to be the biggest in my house. My god, I love this artist. Thank you. My mama. Panagi. My mama. Panagi, thank you. Yeah, actually I got this picture. Maybe we are somewhere. Then I think we didn't get you size the name. I got date for Christmas. I mean for birthday. Actually, I was even in the comments. I'm coming. Are you sure? It's Instagram? No, Facebook. Facebook, eh? Okay, just send in a symbol. I'm going to ku 31st minute. Naye era newe kijidde bannaye byonna we bijjidde era akaseera kabeera anytime is the right time. Naye anziza bantu. So tell them to call it a word, the name, the following it to. Okay, my name everywhere. Producer Josh Millions. Josh Millions. Sembia Z, not S. Okay. Yeah, on all social media platforms. Oli side Zentebe.